ogwa Museenene Novemba, mwezi gwa njawulo nnyo eri bannansi n'ebyobuwangwa by'eggwanga erya Zimbabwe. Toseguka nkuttotolere. Zimbabwe oba giyite Zimu nga bannansi b'eggwanga lino bwe batera okusalako erinnya ly'eggwanga lyabwe lino. Zimbabwe nsi etalina mwalo era nga esangibwa mu bitundu eby'amaserengeta agassemazenga w'omuddugavu. Ensi eyogerwako Zimbabwe efugibwa pulezidenti amanyiddwa nga Emmerson Mnangagwa. Eggwanga lino Zimbabwe eddungi ddala era nga Mukama yaliwunda bulungi nga linyumira amaaso okutunuulira era nga lirimu ebyobulambuzi ntoko. Mu ngeri y'emu Zimbabwe ly'erimu ku mawanga agalimu amakuumiro g'ebisolo eby'omu nsiko amangi ddala. Wabula yadde nga biri bityo eggwanga lino erya Zimbabwe gengamu ku mawanga mu nsi yonna agasinga obwavu era nga mu byenfuna babuwe Zimbabwe ekwata kifo kya 117 mu kaseera kano okusinziira ku kunoonyereza. Wabula ebyo nga tubitadde ku bbali, olunaku olwaleero tugenda kutunuulira eggwanga lino Zimbabwe n'engeri gye litwalamu omwezi guno ogwa Novemba oba guyite Museenene. Newankubadde ng'omwezi guno ogwa Novemba mu ggwanga lyattu Uganda bangi ku ffe tuba tugwesunze olw'okuba nti gwe gumu ku myezi egisinga okugwamu enseenene, ng'era buli muntu mu Uganda aba teyafuna nseenene mu myezi giri egyayita waakiri aba azirinze mu mwezi guno ogw'11 Novemba, era nga y'ensonga lwaki bajjajjaffe baagutuuma Museenene kubanga gwe mwezi ogusinga okubuukamu enseenene. Wabula baabuwe mu ggwanga lyattu lino erya Zimbabwe si bwe guli. Eggwanga erya Zimbabwe litwala omwezi guno ogwa Museenene Novemba ng'omwezi omutukuvu era nga eggwanga lino okusinziira ku buwangwa bwalyo lyawaayo omwezi guno ogwa Museenene ng'omwezi omutukuvu eri bajjajja oba abantu abo ababeera baafa, era nga bagamba omwezi guno ogwa Museenene gwe mwezi bajjajja bano mwe baba bawummulidde. Kale nno olw'okuba omwezi guno ogwa Museenene mwezi mutukuvu eri bannansi b'eggwanga lino erya Zimbabwe, munaddala ab'eggwanga eryo erimanyiddwa nga Shona, bannansi mu ggwanga lino tebaliiko mukolo gwonna gwe bakola naddala emikolo egyo egy'obuwangwa kubanga bagamba nti bajjajja omwezi guno baba bawummudde. Bannansi mu ggwanga lino erya Zimbabwe okumanya bassaamu ekitiibwa omwezi guno ogwa Museenene kubanga tebakola mikolo gya buwangwa gyonna okugeza embaga n'emikolo emirala gyonna egy'obuwangwa, era nga bagamba nti okukola embaga mu mwezi guno ogwa Museenene kyo kizirira ddala singa olemerako n'okola embaga mu mwezi guno ogwa Museenene. Embaga eyo bagamba ebeera ya bisiraani era n'obufumbo bwo tebulama oba bulaba ebisuumuuzi ebitagambika kubanga gw'ow'engeri eno eyakola embaga mu mwezi guno gwe balekerawo bajjajjaabwe okuwummuliramu oba olabikanga bajjajjaabwe wabayisaamu olugaayo. Kale n'olw'ensonga eyo obufumbo bwo tebulama oba buba bwa bisiraani era mu mwezi guno teba mbaga yadde okuwasa era nga kino kiba kizirira ddala. Buli mukolo gwonna ogw'ebyobuwangwa nakugambye mu mwezi guno ogwa Museenene mu ggwanga lino erya Zimbabwe guyimirira era nga bo baawaayo omwezi guno ogwa Novemba okubeera omwezi omutukuvu bajjajja mwe balina okuwummulira. Tebakola mukolo gwonna gwa byabuwangwa okuleka bajjajjaabwe okuwummula baleme okubatataaganya. Wabula omwezi gwa Novemba we guggwako bakola nnyo embaga naddala mu mwezi ogwa Desemba gwe tunaatera okuyingiramu kubanga awo bajjajjaabwe baba bakomyewo mu luwummula okudda ku mirimu gyabwe okukakkalabya. Omwezi ogwongerwako ogwa Museenene mu ggwanga lya Zimbabwe mu lulimi olunnansi guyitibwa mbuzi, era ng'erinnya lino litegeeza embuzi lyagunjibwawo kubanga mu mwezi guno mbuzi nga bannansi ba Zimbabwe bwe baguyita gwe mwezi embuzi mwe zisinga okuwakira. Kale nno omwezi guno bagutuuma mbuzi nga bagujja ku kigambo ekyo ekitegeeza embuzi kubanga embuzi mu ggwanga lino mwe zisinga okuwakira.
mu ngeri y'emu omwezi guno olw'okuba tewaba mukolo gwa buwangwa gwonna guteekeddwa kukolebwa baagulekawo okubeera mu nnimiro zaabwe okuziyooyoota n'okutereeza ebirime byabwe kubanga tewaba mikolo gyonna naddala egy'obuwangwa egikolebwa. Kale mu mwezi guno mu ggwanga erya Zimbabwe basinga nnyo kubeera mu nnimiro ne mu nsuku okuyooyoota ebirime mpozi n'ensuku zaabwe nga bwe balinda bajjajja bave mu luwummula olwo nno basobole okukomawo bakakalabya emirimu gyabwe. Eggwanga eryogerwako erya Zimbabwe lirimu amawanga mayitirivu era nga kumpi lirimu amawanga agasukka mu 7 wabula nga amawanga agasinga obunene kwe kuli eggwanga erimanyiddwa nga Shona mpozi n'eryo erya Ndebere era ng'omwezi guno gusinga nnyo okubeera ogw'enkizo mu ggwanga lino erimanyiddwa nga erya Shona. Kale no bwekityo bwe kiri mu ggwanga lino erya Zimbabwe ku mwezi guno ogwa Novemba Museenene oba mbuzi nga bwe guyitibwa mu lulimi olunnansi olw'eggwanga lino erya Zimbabwe nga kasita kakutanda ne weetantala okukola omukolo gwonna ogw'ebyobuwangwa kibeera kizira kubanga obeera oyisizzaamu bajjajjaabwe olugaayo. Omwezi guno bo mwe babeera bawummulidde oba baba mu luwummula nga tebali ku mirimu. Kale emikolo gy'ebyobuwangwa gyonna giba girina okuwummula bajjajja basobole okuwummula obulungi nga tebali ku mirimu era omwezi guno baagulekerawo bajjajjaabwe oba abantu abo abaafa basobole okubeera nga bawummudde nga tebali ku mirimu ng'era bakikola ng'engeri y'okubassaamu ekitiibwa era ng'obwo bwe buwangwa bwa Zimbabwe ku mwezi guno ogwa Novemba bannayuganda gwe muyita Museenene. CBS FM.